Okulonda President wa Sports Club Villa kutandise mu mirembe. Naye oluvannyuma kuyimiriziddwa ekibaluwa okuva mu kkooti. Era babadde batannayingira mu Speak Hotel we kubadde ne baggalirwa wabweru. Robert Kigundu abadde akulira okulonda kuno atubulidde entabwe kwevudde. Tufunye okulagira kwa kkooti okuyimiriza okulonda. We hereby direct you to stop elections forthwith. No Rachel, tukulagira okuyimiriza okulonda embagirawo. The trustees will be communicating a way forward. Abayima ba club bajja kutegeeza ki ekiddako. Nasako omukono nga chairman owa trustee. Abawagizi ba Villa balaze obutali bumativu olw'okulonda kuno okuyimirizibwa. Newankubadde nga bannakyegwanyizi babasazeewo okuleeta ekiwandiiko ekiyimiriza okulonda naye nga banna Villa lukulwe tugenda mu maaso n'okuwagira Villa. Bano omusango bagusalidde omu ku beesimbyewo. Bino tetuli mu bya bufuzi, tuli mu bya mizannyo. Mbidde yabiyingizaamu ebyebufuzi yaleese ebizibu. Tugenda munoonya wonna waali Mabala waali tumuwe ekiwandiiko akisayiningeko kyavudde ku ttiimu. Ttiimu wetuse yataga mirembe ate agitabula tagyagaliza mwavu. Omuntu omwavu tosobola kulembera Villa. Omutesitesi w'okulonda kuno atutegeezezza nti abatalonze bajja kulonda ng'ensonga zimaze okugonjoolwa. Regina Nalujja, NTV Kusawemu.